neyanziza nnyo olw'okumpa omukisa era nze badde nkimanyi nti ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform kyamazima n'obwenkanya era kiwuliriza ensonga ekyo mbeebazanga akakiiko k'ebyokulonda okumpa omukisa okuddamu okuleeta documents zange ekikoleddwa nendeeta mwebale nnyo mwebalire ddala olw'obuvunanyizibwa maama kyapasoni kwebaza n'olukiiko lwonna lowooza nga bwe baleeta dokumenti yo tukwaniriza enamba zebagenda okuteeka ku dokumenti bagenda okuwa zokka zezirina okukubira essimu okuyita mu mutendera egiddako tukusaba naawe enamba zotuwadde zibeereko nga bwezituwadde mu kitabo aziteeka mu registration tukusaba econduct zoba otuwa zeziba zibeerako obudde bwonna sobole okuwuliziganya obulungi nawe bwetulire. Okay, as a commission, as we return your copy, Chairperson will have to hand over your copy to you. So tukutegeeza mu butongole olukiiko press conference agenda maaso tukusabuleyo tukuba naddamu constituency era osobola okufuna obubaka and communicating with them. DJ, your phone. Twagala okwebaza mukulu Sawulo okujja okutuukiriza ebisooka ebyetaagisa ojja kuyita mitendera nga bana abala bagenda okugiyitamu kyolina okubeera assured of bajja kubaawo obwenkanya n'obulambulukufu mu nsonga eno. Kati wasigadde eddakiika 32 tuggalewo kubanga waliyo kandidati yenna omulala mu Kawempe North constituency ayagala okufuganya ku tikiti ya National Unity Platform. Tumusaba nti kino kyekiseera okubanga asigaziza eddakiika 32 aleete empapulas. Twaba obudde bungi okuva wiiki ewedde tuggalawo ku ssaawa 6 gwennyini ogw'emisana nga akakiiko k'ebyokulonda kasobola okugenda mu process endala. Selection criteria ujja kuba mu ngeri ojjiwulira beena betambula tujja kukunguunza tusengejje tulabe nti tufunira ddala candidate mwenna olowooza nti anakwatira bendera anakwatira ekibiina bendera tujja kuba tebabuli enamba tukyalinda zikola essaawa 6 paka tibakyaliyo eddakiika kati wabulayo 31 so tusobola kugamba nti kati tumaliriza naye twagala okwebaza mwenna sofa abaleese. Thank you so much. Sir Mukulu Sawulo tukusaba obeere ojja kwegatta ku bakandidati banno wali mubeere mu okugala bannamawulire baffe nga pulezidenti ayogera eri gye tuli. Twebale nnyo n'abakwerekeddemu tubeebaza.
naye botunule no awo bwe wati tulozayoza olunaku lwaleero kulya Sawulo Ziwa batukonfaminga nti otuukiriza all requirements etwasaba okubeera nga ogenda ku ntendera okuvako congratulations ogenda kusigala wali obeere naffe olinde press conference tunaba tukubuulira ebinaddako dakiika emu mangu Eva ayimire wano tetugenda nnyo mubanja ajje wano leta kibeere nabayodde wano